Nsobola kyogere nga bawulira osobola gamba Sayima Nampijja asobola Sayima wefuge Nampijja can do that man. So tegedde kale twandyetaza okumanya ku program nga bweyimiridde okuva mu the hairs ku nnaku z'omwezi nga 3 tugenda kubeera ku joggies ebulenga bulaga Georgina joggies bulaga yes that is after bulenga okay wama joggies eri bulaga ono suna benje yakuba akuba oyo munabuddu muzibu nnyo okay then nnaku z'omwezi nga 23 ogw'omwenda tugenda kubeera ku Africana kabisika ndagala concert. Oh man, it's going to be massive. Akuba ate kati takyaliko byakunyonyola. Takyayogererwa bingi. Kintu akikoze akimanyi. Kigenda kubeera massive. Okay. 23 ogw'omwenda Hotel Africana ku Lwomukaaga luno. Joggies bulaga. Okay. Abantu bajje nga bukyali. Tuveyo nga buyise kuba tukuba. Kozi kati sawa zino Ssekyewa muyimbi wa the hairs. Awo wentava. Wanje? Awo wentava. Wotava? Kweli? Kweli? Naye si ky'abantu babeera bulaga. Naye buli muntu yenna asobola okujja oba oli Makindye oba oli wa oba oli Kasubi. Mujye tunyumirwe. The hairs is so good. Bayimbi kyabala betusuubira okulaba mu the hairs nga tujjeko boss yennyini ne Ssekyewa ani omulala oba mwogere nti abana anti Haji kati Kazibwe Kapo tulina Haji Kazibwe Kapo tulina Wire Mukabya tulina Fred Seremba tulina Nawandagala Haji azakuba kikyuba oba kati wa the hairs buli gwe nkugamba wa band si byako omukulu kurimu yalekulira dda naye naye wayimbirako mu kurimu kurimu era weeri naye nga just tenaba kudda mbuzi kuyimba naye nga weeri munasala ne mudda mu kurimu temujja kijja kulabika bubi kadde kano anti ne Haji yennyini akola ne papa papa message bayina band era babadde mu tour Masaka and they did so well band etambula bulungi yaabwe naye yaffe etambula bulungi ninga yalabyeko ku bazabaza ku kipande ekyo bazabaza kwali mbadde mwerabidde ansonyiwe naye anti ze mbadde nnyo mu byade yeyazi bye mbadde nnyonnyola okusinga naye nga kwali bazabaza era ajja kujja ayimbe kyemuba musuubira kigenda kuba kirungi kuba lonna line up nga bwe tujugulidde temuli bwe tusuubira tudisappointinga babulireko ku ssente gugenda kuba mutwalo gumu ndooza VIP ya mitwalo ng'ebiri naye nga kyemmanyi omuntu yenna asubwa teyejjusanga agenda kuba asubiddwa ekyomuwendo ate 23 ogw'omwenda ate ekyo kijjubi tutandika concert ate telefayina naffe tukirina telefayina yekirimu tutandika kabisika ndagala so shows zigenda kuba nyingi okuva nga 23 tulina extras nga 15 waliwo ezeruwero waliwo ezemityana waliwo so zigenda kuba nyingi tweyanziza nsibulira kuba tulaba abatulaba mwebale nnyo banekuwagira BBS telefayina mwebale nnyo kwagala Obwakabaka mwebale nnyo kwagala Nampijja onabeera mama wange abente bebanzaala mwebale nnyo kusoosowaza Buganda nsonga nkulu nnyo naye nga mukyo naffe kennyini abayimbi mwebale kutuwagira Mukama abakuume ate naffe akole ki atukuume ate tugenda kukola ku nsimbi nkomawo ne bannaffe okuva mu Aromatic Entertainment omanyi olunaku luwanja wali ku theatre La Bonita kale bagenda kuba tubuulira ku nteekateeka nga nazo bwe ziyimiridde best friend live on stage nkomawo nabo temuvaawo